Mu mawulire agakagwawo waliwo ebipya ebigenze maaso n'okubanga byongera okuzuulwa ku mukyalo n'amanyiddwa nga Zahara Lwirika eyeegwanyiza ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District. Wuliriza, waliwo ssente obukadde 23 Zahara Lwirika yabulya obwo nga bwaweebwa kansala 29 okulwanyisa Erias Lukwago n'entalo ezaaliwo. Ngenda bbi kugamba waliwo n'olutale era ne Honorable Alan Sewanyana. Jjukira Zahara Lwirika ono abadde kansala ng'akiikirira sayidi ze ye Makindye. Byonna nga bwe nnakugambye nti ngenda bikuleetera ebipya ebyongedde ogenda maaso n'okubanga bivaayo. Njagala tutambula empola nkuleetedde olutambi nga Erias Lukwago annyonnyola lwaki ekintu kino yasoose kukiwakanya era yabadde takkiriziganya nakyo. Waliwo diiru ezizze zikubwa era nga Zahara Lwirika ono ezimu ku diiru zino azibadde wakati. Byonna mbikuleetedde nga bwe nnakugambye nti ffe tukolera bantu ku mukutu gwa Red Zone TV togenda kubiminsingana ddala ggwe amaze okubeera ng'otambula naffe wetwogereranga eby'omukyalo ono si birungi nnyo. Nkuleetedde olupapulo olwo lw'olaba ezo nga ze minutes ezaava mu meeting eyatuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini ogwa 2025 nga mu lutuulu olwo council meeting eyo eyakubirizibwa Zahara Lwirika yennyini yeyafulumya ekiwandiiko ekyo ne kigenda ew'omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu nga bamuwa olukusa olw'okugenda maaso n'okukola ebyo bye yali asobola okuba ng'akola eby'okuzimba ku mwala ogw'Ennakivubo. Bannayuganda basinga obungi kye bagamba nti bo tebawakanya nkyukakyuka, tebawakanya nkulaakulana, wabula engeri gye bakikozeemu ebintu bino birimu vulugu mungi nnyo. Ate nga vulugu ono ayogerwako nti Zahara Lwirika yandibanga amuli mabega. Nkuleetedde akatambi nga Lukwago annyonnyola ebintu bino, njagala okawulirize bulungi nnyo era okategeere bulungi nnyo wabula nga sinakuwa katambi. Era mu mboozi eno yennyini nkuleetedde ebigambo ebya leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ng'ezimu ku nsonga Erias Lukwago z'ayogerako ne Joel Ssennyonyi z'ayogerako nti ffe tetuwakanya nkulaakulana wabula waliwo ebimu ku byo ebirowoozebwa okuba nti bikolebwa mukolebwa etali ntuufu. Zahara Lwirika olukiiko yakubiriza lutuwe Kigundu olukusa ogenda maaso n'okuba ng'azimba ku mwala gw'Ennakivubo. Ebintu bino birimu ebitagata bingi nnyo. Joel Ssennyonyi yagamba nabo bannayuganda bagamba ekisooka kampani eyo nabwe efuna contract ffe tugenda okuzimba wano ffe tugenda okukola ki ebiseera ebisinga ababaka n'agenda okuba supervisinga. Joel Ssennyonyi abuuza ani agenda okusupervisinga Miss Kigundu n'agenda maaso n'okola contract ye eyamuweebwa okusa oba amuweebwa olukiiko lwa KCCA olwakubirizibwa Zahara Lwirika ono gwenjogerako ennaku zino yafuuse bodyguard owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo si ensonga etulese wabula nkugambye ebintu nnya bipya byobadde tomanyi ebyongedde okuvaayo byensazeewo ngende maaso n'okuba nga mbikuleetera. Bwe nkuza mabega Zahara Lwirika y'omwono waliwo ssente ezakubwa diiru ez'enjawulo ezizikubwa nga mulimu n'emmotoka ezali zaagulirwa abakungu mu kitongole kya KCCA. Omukyalo nga yeekobana ne mugabo amanyiddwa nga Akisamu bengera okutegeeza ne bazeeguza ku ssente entono ennyo. Diizo zonna mbikuze mu lutambi luno bwe njagala owuliriza kakati gwe nabakuba otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kiteko kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo obeere ddala ku mwanjo ogwabo abagenda okubeera notified. Kakati wuliriza bulungi nnyo nkuleetedde minutes ezo so nja kuzikuwa mu lutambi lwogenda okubanga olaba wabula nga sinaba kubanga nkuwabira ngenda kukusomera ekiwandiiko kino nga kino kyekiwandiiko ekyafulumizibwa era Zahara Lwirika yennyini ye yasayinga ku kiwandiiko kino ekyawa olukiiko olwa KCCA amina ekyawa Hamis Kigundu olukusa okugenda maaso n'okukola kino kyakola. Ebbaluwa eyo gy'olaba yawandiikibwa nga Zahara Lwirika ategeeza Lord Mayor ku ebyo ebyali bibaddewo mu lutuulo olwatuula nga 3 omwezi ogwokuna era ng'ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna ng'egamba nti special council meeting of 10th April 2025 era Lord Mayor n'agiteekako stamp nti agireceivinze. References made to your correspondence received on 8th April 2025 under reference KCCA DLM/051/25 regarding the upcoming special council sitting scheduled for 10th April 2025 where the City Executive Committee has requested for the minute extracts of the council meeting held on 3rd April 2025. In response, please find the attached relevant council records which from the council petition of 3rd April 2025 as requested for. Erias Lukwago yali asabye olukiiko lwa KCCA lumuwe ebyateesebwako ng'ennaku z'omwezi 3. Zahara Lwirika ye yawandiika ebbaluwa eno ne bagiweereza Erias Lukwago nga bamutegeeza ku ebyo
era minutes ezo lwe lutambi lwolabye era byenzize ngankuwa azabigoberera kakati ekiwandiiko kino mu bujjuvu kyekiriko minutes ekyo kisijja kusobola kikusomera bingi nnyo naye tubitaddeyo ku mukutu gwaffe ogwa Facebook nja kukusaba ogendeyo ekiwandiiko ekyo bonna akigwako kirimu byonna ebyateesebwako era nga mu byateesebwako mwemuli n'olukusa olukiiko luno lwa KCCA lwe lwagenda mu maaso nga luwa Hamisi Kigundu agende maaso n'okuba nga azimba ku mwala guno kyokka nga ye Erias Lukwago yali agamba twandibadde wakiri abatembeeyi abakolera okumpi wano n'abantu bonna omwala guno kwegamba bakolera okuliraana wano tusooke tubakolere kiriya pulaani egenda ogenda maaso n'okuba nga ebayamba wa we bagenda okuba nga bakolera ebigambo ebyo ngenda bikuwa mu lutambi lwa Lukwago lwe ngenda okuwa mu second Simbale ogenda kuba nga oluwulira nga sinakuwa olutambi lwa Lukwago njagala kuwa ebigambo bya Joel Ssennyonyi nga naye annyonnyola nti bino twandibadde tetubiwakanya era ffe tetuli balabe bankyuka bankulaakulana wabula ani agenda okulondoola okusupervisinga Hamisi Kigundu ne projekiti ze. Nalabye ebbaluwa yawandikiddwa Mwami Museveni yatuula ye kennyini n'agamba nti kakati nkuwadde ekifo ekyo genda okikulaakulanye nasaako omukono kati awaliwo obuzibu kubanga omukulu ono bw'aba atandise okutereeza ekifo ekyo ani agenda okumusupervisinga kubanga KCCA yeyina okusupervisinga egendeyo bagambe nti kakati omwala gwina kubeera size bweti tokukendeeza kubanga amazzi agayitamu galina kuba mangi anti kakati wano kolawo bwoti kati aba KCCA tebalina buyinza obwo kubanga si be bamuwadde olukusa kati awe wali obuzibu ffe enkulaakulana tugiyagala oba haamu yagikolako oba ani okay naye lwaki tetugoberera mitendera mituufu approval tugifune mu butuufu bwayo kati awo tujja kusobola okusupervisinga obulungi naye kati amugambako yenna ne waba KCCA oba ani ajja bagamba mwe temulina kye muŋŋamba kubanga si mwe mwampa olukusa kati awo wali obuzibu ekitegeeza ne bu vidiyo bwe tulaba ayinza osalawo okukola ebirala ebibye teri agenda mugambako kubanga olukusa yalujja mu State House ku kitebe kyaffe wano ekitebe kya NUP kyekisinga obulungi n'obunene n'ebirala byonna mu ggwanga lyonna mu bibiina byonna bye muwulireeyo n'ebibiina ebimaddewo okumala emyaka 40 nga biri mu gavumenti tebalina kitebe kinyiriranga kino tebakiyina naye ffe tulaga bannayuganda nti yes twagala orderliness twagala enkulaakulana kyovudde olaba twakola kino n'ekibuga kyaffe twagala kinyirire kifaananeko bwe kiti naye nga bwe tukolerera ekyo tulina okugoberera emitendera nga bwe kirina okubeera abantu baleme kwekwasa. Nalaba nina ka video ke nalabye nga kalaganga nakivubo kyano bagenda ogitereeza yoneefaanana obulungi nengamba singa kino kiba kikoleddwa oba oli awo kyalibadde kirungi naye nenzijukira mangu nti baatulaga mu video bwe bumu obw'eddwaliro erya Lobowa Hospital. Mu video twabulaba emyaka n'ebisiibo biyise eddwaliro terutulirabanga nagenda ne babaka bannange ne batugana n'okuyingira kuba teri kigenda mu maaso. So kati buno ate nga sente zibaweebwa buli mwaka kati n'akatabali kakawera trillion eddwaliro lya Lobowa naye tetuliraba ate nga mu video twabulaba ne tusanyuka ne tugamba singa tubeerako n'eddwaliro weerityo nga wano e Uganda kijja kuba kirungi. Kati buno video fe abamu tebutukyamula nnyo kubanga tuzze tulaba abatusuubiza ebintu ebyenjawulo ne tugamba singa bambi kikolebwa ne kitakolebwa. Tetwagala ebitongole biweebwe omukisa bikole bituukize obuvunaanyizibwa bw'obulamu Minister wa Health kubanga ministry yevunaanyizibwa ku projekiti eyo. Minister Dr. Jane Ruth Aceng yagenda e Lobowa okusupervisinga ne bamugoba ne bamugaana okuyingira. Oyo minister avunaanyizibwa ku projekiti eyo ne bamugoba ku lwaki kubanga ministry si ye yabawa olukusa babujja mu State House. Kati bo baba tebakwatibwako babagamba gwe minister gwe okola ki wano sigwe watuwa olukusa era sigwe otuvunaanyizibwako State House ye bavunaanyizibwako kyovudde olaba eddwaliro eryo.
kakati bwe tugenda kubirwako ebigambo ebyo byayogeddwa leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi byabyogedde ku kitebe kya National Platform bwe babadde boogerezeganya ku nsonga zino ezigenda maaso mu kibuga Kampala kakati ate nga n'abamu ku bannakampala bye bimu ku bibuuzo era bye beebuuza naye teweerabira Zahara Luyirika ye yakubiriza council meeting eyo era nga kigambibwa nti bino nno byambu wandibaawo akasente akaayisibwa okulaba nga bakansala bonna abatula ku kansa eyo baweebwa emiliyoni 3 ne baba nga basobola okukkiriza ekintu kino era mbu bakansala basinga obungi bakwata sente ezo wabula teweerabira nti Zahara Luyirika yakubiriza kansa eyo kiba kitegeeza ki awo nemba nga nvuddewo omukutu gwa Red Zone TV nakugambye byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako gwe sigala busigazi wano bwe batonaba kubanga osubscribinga okikole obeere nga ate otambulira ddala naffe mu mbeera emu oba endala Zahara Luyirika nga ye sipiika owa Kampala Capital City Authority mu mwaka mpuliriza bulungi nnyo mu mwezi ogwokuna waliwo amawulire agaafuluma nti gye buvuddeko eyo sijja kubanga nkunnyonnyolayo nnyo waliwo emmotoka ez'omutawaana ennyo era nga simmotoka ezo za bbeeyi ezaali ziguliddwa ku ssente y'omuwi w'omusolo ng'emmotoka zino zigenda kubanga ziyambako abakungu ku kitongole kya KCCA babeere nga bazikozesa wabula Zahara Luyirika yeekobaana ne muganda we amanyiddwa nga Akisamu Semakula ne beeguza emmotoka zino ku miliyoni 88 naye nga bakugamba nti emmotoka zino okusinziira ku ssente ze baali baziguze simmotoka zaali za bbeeyi nnyo wabula ye ng'akozesa ofiisi ye nga yeekobanye ne muganda we amanyiddwa nga Akisamu Semakula emmotoka zaali nnya ne bazikwata ne bazeeguza ku ssente entono ennyo emiliyoni 88 ng'ekyamazima emmotoka ezo teziri waffe miliyoni 8 ono nno nga ye sipiika owa olukiiko lwa Kampala Capital City Authority speaker omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika yagenda maaso n'okwekobana na bano bino nno biriko akatambi era njagala okawulirize nako bulungi nnyo nzije mbere nga nkwongera nakugambye buli kye naafuna njagenda maaso n'okubanga nkikuleetera kakati wuliriza akatambi kano si kawanvu nnyo wabula kalimu abamu njagala otunuulire katambi abalimu oyinza okuba tobaagala kubanga nabo bennyini we bakolera akatambi kano baali balowooza bakuba ekibiina ekya NUP kakati ate essaawa eno kakasanga ebivaayo oyinza okumanya wa gye biyinza okuba nga byolekedde Zahara Luyirika nga yeekobanye ne muganda we wuliriza ne bino mu katambi ke kamu ogenda kuwulira Zahara Luyirika era y'omu yakwata obukadde 29 ye ne bakansala abalala obukadde 23 ye ne bakansala abalala abawerera ddala 29 bwe baali yali akyali kansala ndowooza nga tanaba kutuuka ku bwa sipiika waliwo ekikwekweto ekyokugoba Lord Mayor Erias Lukwago okumwimpiikinga bamugye ku bwa Lord Mayor Zahara Luyirika y'omu ku bakansala abaakwata obukadde 29 ezaawaweebwa ezitaamanyika wa gye zaava ng'ekigendererwa kyakulwanyisa Lukwago abeere ng'ava mu ntebe eyo era bakansala 29 buli kansala agambibwa okuba nti yafuna obukadde 23 okukola kino era nga kubamu ku bo kwaliko mujuzi Burhani kwaliko Burhani bya Ruhanga kwaliko Bernard Muyiga kwaliko Zahara Luyirika yennyini Anet Kigonya n'abalala 29 ku bakansala abaali mu lukiiko olwo bantu baalinga 3-4 abaasigala ku mulamwa nga tebavudde ku mulamwa nga kubano kwaliko Alan Sewanyana era nga Alan Sewanyana ono otwogera nga ye mubaka akiikirira ekitundu ekimanyiddwa nga Makindye West era Makindye West eno Zahara Luyirika yajjayo empapula nga ye constituency gye yali ayagala okugenda maaso n'okubanga akiikidde akakatambi nako ngenda kubeera nga nkakulaga kakati kwaliko Shifura Lukwago kwaliko omukyala amanyiddwa nga Nakuya kwaliko ne Kidandala era ng'abo be baasigala ku sayidi eya Lukwago nga bagamba tetumugjawo wuliriza mu katambi kano tubeere nga tweyongerayo KCCA Deputy Speaker Zahara Luyirika emmotoka zivuddewa ku ssaawa zino nga abantu bawindinga up their terms of office motoka mpya motoka bazimugulidde era emboozi y'emmotoka eri mu offices oba corridors za KCCA kyekituufu ekiri mu amawulire ago Zahara Luyirika abatamumanyi bulungi y'omu ku bakansala 29 abaagoba Lukwago ku bwa Lord Mayor mu kisanja kye ekyasooka nga bamugobera ki be bamwimpiikinga era be baayitamu ne bamuwa ne babawa ssente kubanga buli mulundi kansala yafuna miliyoni 23
mujjo nagambye kwaliko mujuzi kati mugenzi kwaliko omusajja baali bamuyita Burhani bya Luhanga kwaliko Banadi Luyiga kwaliko Zahara Ruyulika kwaliko Anet Kigonya n'abalala naye baali bawerera ddala 29 buli omu bamuwa miliyoni 23 Alani alyoka alinnye ku mmeeza ne Nakuya ne Kidandala ne Shifra Lukwago nga bawakanya ekyokugoba Lukwago be bakansala abasigala naye bokka abasigadde bonna bamulyamu ki in fact kwaliko n'omukyala gwe bayita Kanyike naye ye teyali kansala kwolwo yali akola bukozi mu ofisi ya meya abo ensimbi ezo bwe zaabaweebwa bajja ne bayimpichinga Lukwago olwaleero kwaserebe nali nkavalinga nnyo KCCA baali bandiployingako olwaleero luno mukyala Zahara Ruyulika yeekobanye ne muganda we gwe bayita Aksam Semakula ne beeguze emmotoka za KCC ku miliyoni 88 muganda wakola mu KCC sijja akola Wanupu Just beeguzizza emmotoka za KCCA ku miliyoni 88 ezo zenjogeddeko ze baali bagulira bali ba commissioner ba director biki abaafuluma ogenda kakati tebalanze emmotoka ezo kati twebuza abatuuse batyo zeeguza era emmotoka ezo ayagala okumanya genda eruwafaawo ku luwafulo byawo we batadde emmotoka ezo oba tutegeragana bulungi luwafulo we batadde emmotoka ezo we bali muzikolerako ebyo nabyo tetujja kubirwako naye byonna byongera okukakasa information gyengenda maaso n'okubanga nkuwa kakati eyo nga tuvuddeyo mu katambi ako nkakasa owuliddemu nti Zahara Ruyulika we baali balwana nga bamaze okulya emiliyoni 23 buli kansala Zahara Ruyulika waayita akaseera katono n'alangirira nga bwagenda okujja okwesimba mu constituency emanyiddwa nga Makindye West ng'ekiikirirwa omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Alan Sewanyana y'omu ku bakansala abatuuka n'okukuba emmeeza nga bagamba temujja Lukwago mu parliament. Omukyalo ono kati ate ne wayita ebbanga ttono nnyo n'alangirira ng'ayagala kugenda ku kadi ekibiina kya NUP abeere ng'akiikirira constituency emanyiddwa nga Makindye West okulwanagana oba okulwanyisa eyali amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Kakati wetwogerera constituency eyo omukyalo ono Zahara Ruyulika yakyusa ebigambo bye ate n'agamba kati Makindye West nvuddeyo kati nzize mu bitundu ebya Kampala Central era yeyita maama Kampala kyokka ate mabega yabadde nga yeyita maama Makindye West. Bwana Medi Makindye West yojola banje yagaliza nkoze ebintu ojagala obujiyagaliza Bwana Medi Makindye West njagala njisabye emyaka 4 ojiyagaliza obujagala wena wangulo wa speaker bwa Kampala nentandika okusaba Makindye West constituency Makindye ina record Bwana Medi abajja bagikulembera ebisanja bimeka bibiri ate boogera banaye mumpe kino nsibudde banaye mumpe kino nkoze eki nsibudde so naye najja alangirira abeera n'omukisa gwonna okulangira because oba tolinyiridde munno kubanga ekyenjawulo Bwana Medi kye tulina tifenna tuli beebamu. Bwana Nsambu bwe yaliiwo yakomawo nebamugamba twakuwadde 2 Bwana Kyanja akoze eki azze awo twali bato mu kiseera ekyo nga tuli ku ssomero. Bwana Kyanjo najja n'awangula Mukulumbidde nga bamugamba tambidde twasuubiza Mukulu Kyanjo kuba Mukulu Kyanjo yagenda neesimbako mu kisanja Bwana Nsambu ng'akyaliwo ne bamugamba lindako n'amale ekisanja kye tugenda kutwala so bwajja neesimbawo ne bamugamba mbidda atwasuubiza ono ye Makindye West twasuubiza ono sooka oleka amala okufuna ekifo kino naawe tugenda kuwa omulundi ogunaakola ki ogunaddako najja era n'agamba mu kisanja kyokubiri nsiibudde yabyogera nga no ku CBS n'abalonzi n'abategeeza so omuntu mu bukulembeze mu butuufu alina kuba nansa na bwesiimu ne mukulu waffe aliwo naye najja wa kibiina kyange naye n'ayogera naye n'asiibula baki bannayuganda ne bannamakindye so naffe ne tujja nze bwe nawangula obwa sipiika Bwana Medi nenzija senga saagwa kalulu mu 2016 2021 esimbye okubwemupi kubanga kyali mbirowoozo byange abanteeseteese Makindye bwe banzija ku bw'abavubuka nga ndi Makerere ku first year ebiga bansimba ku Nankatya webisebe yali minister wa Sebagala wa finance webale nnyo bijjukira bimbaga bannange oyo maama wange jjajja wange buli kimu soba n'ekikye mu ŋŋamba ne baŋŋamba tugenda kusimba awo kuba tukulabyemu ki omulamwa
Bono Maria degree yo nga fe tukongerayo. Kubanga ebiseera ebyo bina bya bufuzi byali bipromotinga nnyo abakulembeza abo bebafunye abali kusomero naddala. Nitujja aboji nawo tetujja kulwawo eno gye bayita Redison TV sebambulidde Patrick Nzemberawo okubeera nga nkutuusaako omukyalo oyo yakubiriza olukiiko lwa KCCA wetwogerera era nga yeyeegwanyiza ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala District. Kakati nakugambye ngenda kuwa ebigambo bya Lukwago ebitayawukana nnyo n'ebigambo ebya security ebya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi byayogedde ku nsonga zino zezimu omukyalo nakubiriza olukiiko olwa KCCA diiru no zikyali nnyingi byobadde omanyi nebyobadde tomanyi ku mukyalo ono byonna ogenda kubitegeerera wano naye nga wetwogerera ekibaati kyalumye dda era omwala gwe Nakivubo gwatandise dda ogenda maaso n'okubanga gukozesebwa. Lukwago agamba atya? Lukwago agamba talwanyisa nkyukakyuka amini nkulaakulana era ye talina buzibu n'ambeera yonna egenda okuteekebwa ku mwala ogwe Nakivubo wabula pointi ye weeri nga bwe nkugambye era mu katambiko owulidde nga leader of opposition naye ayogera ku nsonga zezimu. Agamba bwati Lukwago mu katambiko ogenda okuwulira nti NEMA erina okukkiriza omuntu ng'ogenda kukola ekintu kyonna naddala ku ttaka ly'ekibuga Kampala ku butonde bw'ensi kubanga omwala tukitwala nti butonde bwansi. Kakati Zahara Luyirika we yakubiririza olukiiko olwa Kampala olwatuula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2025 olukiiko luno lwamala gawa Hamisi Kigundu agende maaso n'okubanga akola bino baamuwa olukusa mu kiwandiiko kye nkusomeddeko wali. Kakati Lukwago agamba tulina okuba ne empapula endala ezibaakinga bino kubanga in case nga waliwo ekibaddewo tuba tulinewo okutandikira. Leader of opposition yagambye ani oba yabadde abuuza nti ani agenda okubanga monitoringa activity eno nga taliiwo. Elias Lukwago bye bimu ku bigambo byayogera newankubadde nga ne Elias Lukwago naye bamukubamu ebituli wabula bagamba nti waliwo point yeetaaga okubanga ewulirizibwa. Kijja kitya okubeera nga Zahara Luyirika akolagana ate n'abantu abanyigiriza omuntu wa wansi naddala akolera mu kibuga omutembe yasookerwako. Njagala kuwaana olutambi lwa Lukwago owulire naye ebigambo bye newankubadde saagala muntu otunulire saidi sagala otunulira Lukwago mwagala oba tomwagala njagala owulirize bye ngenda kuwa ebimuvaamu ebitayawukana nnyo n'ebya leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Lukwago njagala okkirize nkujjukize gwe wenaagoberera emikutu gyaffe nasabiddwa era kino ne tukitunulamu ne tukiteeka ne mu nkola. Omukutu ogwa Uganda 24 ogwo mukutu gwaffe nagwo guli mu umbrella eya Redison Media Group nja kukusaba gwagoberera. Omukutu ogwo kwe kugenda okutambuliranga live updates abagala okufunanga live amawulire gonna agatambula ensonga zonna live zonna zigenda kusinga kutambulira ku mukutu ogwo baguyita Uganda 24 ate era gwanjawulo n'omukutu guli ogwa backup ya Redison Media Uganda 24 live zonna zezigenda okubanga zitambulira side eyo. Kakati gwagoberera nja kukusaba osubscribe ku channel ezo zetuba tukuteereddewo obenga tomisinganga nsonga zonna. Kakati njagala owulirize ebigambo ebya Lord Mayor nga naye bw'abaddeawo ensonga ze era bwe njagala oziwulirize kubanga njagala ensonga eno eveeyo bulungi nnyo buli muntu yenna agoberera ensonga zino olina ogenda maaso n'okubanga ozimanya. Omukutu baguyita Redison TV sebambulidde Patrick Nzemberangawo okubeera nga nkuweereza wuliriza ebigambo bya Lukwago ogyemu kyo gyemu era ogende mu comment section ombulire ebigambo bya Lukwago obifunyeemu ki. Hamisi Kigundu talina ndagaano yonna na KCCA kuzimba mwalo ogwo ng'etteeka bwe ligamba nti singa yali yagadde okuzimba waliwo gye bayita Private Public Partnership Act era etteeka eryo lirambika bulungi bye mulina okuyitamu ne procurement laws tyagireeta nti omala kugenda kuzimbibwa bwe buti KCCA tulina obukiiko bubiri aka Physical Planning Committee akakulemberwa Ben Kigenye Deputy Executive Director n'aka Building Control Act akabisi owa Building Committee katulako ba Mr. Babiri on mbese bufu nakimkiza era we bali okiiko olutula kuyisa pana eyo nayo tegisanga ekyokusaba Hamisi Kigundu alina NEMA certificate omuntu yenna okuzimba ekiyimba oba ekitiko nankwamana naki NEMA eteekeddwa ku olukusa NEMA temuwanga okusa era kimulabanga NEMA ekimenya abantu ekyokuna Hamisi Kigundu alina gye bayita building permit oba olukusa lwe bakuwa okuba ekibaati biri byonna neomala obituukiriza still era weetaaga olukusa olukukkiriza okuba ekibaati talulina mu bufunze Hamisi Kigundu talina kawandiiko naaka
okawandiko kokka kawuuba ke kano ka resolution k'abakansala ke bayisa kokka kaakano akanga 3 omwezi ogwokuna omwaka guno ke kano kaakano ka resolution era ka resolution kano kaliko emikono yeno resolution jije emikono ebiri yejakasayininga kalina kulaba kansala akanga 3 kokka nenga akuka resolution ngabo twabanyonyola nga kagamba nti ebyokugaana amisi kigundu okuzimba ku mwala ngafe butwali tusaba nti kanso esalewo mbubo babiganye bakkiriza amisi agende maaso n'okuzimba ku mwala ebyo ganti ebyapa by'abantu abali abo bonna bisazibwemu nga baganye kubanga fe twali twagala ebyapa byabo babona lebotayebwa bado bakitandwe namisi ku side emu byalina eri ku mwala nga ku paka yard bisazibwemu ne bagana ebyo ganti ayijja ayingiremu anonyereze babifuna batya bakangavule ne bagana nebyo kangavula ruse yeko bana namisi kigundu okugabayo omwala gwaffe n'agaana ne bagana nekyo okugamba nti nno amisi kigundu akwatibwe akangavulwe n'obu buzimbe bwe bwayagala okuzimbawo bumenyebwe byonna amisi kigundu nga twagala bimukolebweko bakansala ne bagaana so ako ka resolution kalina kokka tewali kirala ako ka document kamu so ako ka document tayinza kesi bako ogenda maaso n'okukola byakola kubanga amateeka amalala gyegali kituufu yesu tulina evvuunya ku mutima nti lwaki bakansala basalawo nga bwe basalawo tulina evvuunya ku mutima era tulumwa kakati n'olw'ensonga eyo ebikolebwa amisi kigundu byonna biri bweru w'amateeka byonna kuba talina kiwandiiko na kimu ebikolebwa biri bweru w'amateeka talina ndagaano na KCCA talinawo kyapa ku mwala talina nema certificate talina approved plan ya KCCA talina holding permit emukkiriza okuba ekibaati talina mateeka ge yayitamu kutwalawo ne plan ye temanyiddwa biyafu byakola biri bweru w'amateeka n'olw'ensonga eyo tusaze ebiwano byuno wammanga nga bwe bakola ku banaku bulijjo bamenya bukiyosikisi bwabwe n'obuyumba bwabwe na bino bimenyebwe ekyokubiri tugenda mu nnema mukulu balirega akankwasa tumugambe nti sebo bulijjo ogamba nti omenya abantu lwakuba tebalina nema certificate bazimbye mu ntobazi nono tukizudde talina nema certificate tugende tumumenye tugenda kulaba baligeya akankwasa tuwandikidde IGG nga tumugamba anoonyereze ku nsonga zino naye akozesa amateeka agamuwa obuyinza okuyimiriza ebintu ebimenya amateeka nga kino nga bwagenda maaso okunoonyereza asooka abiyimiriza tuwandikidde leader of opposition the right honorable Joel Senyonyi nga naye tumusaba abitwale mu parliament kubanga ffe gwe tulina okuyitamu nga mukama waffe ku side eyo abiteeke ku floor ya parliament ebeeko kyekolako okugamba nti biyimirizibwa ababuuzizza ebibuuzo bibiri mwogedde ku kibaati kyokka ate ebizimbibwa kuli ku mwala byonna tugamba bimenyebwe kuba tebirina plan tebirina nema certificate tebirina kondagaano yonna tebirina kiwandiiko kyonna kirina makulu mu mateeka okujja ku resolution k'abakansala si byo bimenyebwe byonna ffe kye tugamba si kibaati kyokka naye n'ebyo ebizimbibwa byonna bimenyebwe kuba tebirina approved plan ekyokubiri abatugamba nti Hamisi Kigundu tufiirirwawa ng'azimbye byazimbye mbeewuunya in fact n'ekyasa eky'19 kijja beegaana mwe mwasigalira mu kyasa kya 1600 abalina endowooza efaanana bwe mbati muli eyo obwongo bwammwe gye buli mu kyasa ekya21 ffe gye tuli abali emabega ebyasanga 1500 emabega ffe mu kyasa ekya21 gye tuli
ebintu bibeerako pulaani, ebintu bibeerako enteekateeka ennuŋŋamu n'abantu gye balaba gye bategeera. Baali bajjajja baffe ndowooza ab'emirundi nga 10 emabega abaagenderanga ku nkola eyakutwala ekiro omusiima bukedde. Baali badda ba 1500 1600 eyo, naye mu kyasa ekya 21 n'owulira omuntu gw'olaba nti ategeera ne bagamba nti naye mmwe lwaki temuleka Amisi? Mwe mulaba embeera eyo esaana okubeera nga bweri. Omusajja ayambako okutereezaawo n'omubuuza gwe ekibanja kya jjajjaawo kyonna kizimbe oba ekyakitaawo, olw'okuba tonnafuna ssente zizimbawo. Therefore omugagga alina yajja atwale butwazi azimbe nga temulina na ndagaano, tewali na pulaani. Kati bwe munaaleeta enkola eyo baasi buli omu wanaasanga akabangiriza akereere akatwale. Nange nsitukire mu road mayors pala wano, nange njitwale anti kiri awo, bakireka kifulukwa kiri awo. Bwe mukiraba kino ekintu kivunze kyagala natukuba, nsobola okugenda mu banka nenewola ssente nga nyina wano banka nenjigamba ngenda obuyinza nabufunye obuzimba wali ku siteholo nzimbewo ekizimbe kyange. Mulowooza banka eyinza okunyima ssente zonna zenjagala? In fact eyo ngenze wala kambabuulire kino kyemugamba nengenda mu banka nange nga banzikiriza nti ogwo mwala nguzimbe ng'ogwange ntekeko amaduuka gange nga solooze, nengenda mu banka esobola okunyima ssente? Oba abazimbi benyinza okubulwa abazimba obwo obuzimbe bwazimbawo tebali mu kibuga muno? Kyanjawulo kyennyennyo ekyo ekiri awo kyemugamba nti kyanjawulo nnyo. Obwo obusente nsobola obufuna mu banka, nsobola ng'ompadde waawo ku bwereere. In fact kino ndowooza kankyogere okubanga mbadde wano nga Lord Mayor ebbanga lino nga ndi member wa parliament, mbadde member wa parliament emyaka 5 nembeera ne wano nga Lord Mayor, okubanga sirinaawo kapa konna mu CBD wano ndowooza bagamba laba omusiru oyo n'obeeraawo ng'olina obuyinza ku bintu by'abantu. Wallahi ya Mungu sirinaawo yadde akabanja mu Central Business District wano mu Central Kampala wano sirina, sirina akawa sirina, Makindye sirina, Kenya yoko bwange buli baga tetugenda kukkiriza eyo n'amaso. Tulina Kampala Drainage Master Plan nkulutamala abadde abuuza ne banne mwe mulina nteekateeka ki? In fact bangi ababuuza buuza ekyo ekibuuzo kikulu nnyo, mwe mulina nteekateeka ki? Basebo ne banyabo mutuyambe mutegeeze eggwanga lino. Tulina Kampala Drainage Master Plan etuluma twagikola 2016 ne tu identifying emyala 8 eminene. Mulimu omwala gwa Lubigi na Kiboya asooka, Lubigi, Nakamiro oba giyite no Nakamiro teriko emyala 8. Tuyina Nakivubo, tuyina Lubigi, tuyina Nalubaga, tuyina Kaliddubi oba Mayanja, tuyina Kansanga, Kinnawataka, Walufumbe, then n'ogw'omunaana ye Nalukolongo. Emyala 8 eminene. Nitugamba tutandikeko tugikoze tutya. Tugamba mwetaaga $2 million okukola emyala egyo gyonna. Tugamba ezo nga nnyingi. Tugamba naye buli mwaka tufune $2 million mu myaka 10 tujja kuba tukimaze. Nitutandika okuva 2016 tulwanagana na kunoonya nsimbi. Twafunayo obusimbi okuva mu World Bank ate nabo ne batandika bubba. Ne tukolako Nakamiro n'ekitundu kya Lubigi ne bwitaggwa. Kati zino ze twaze ne tufuna World Bank tugamba tugatteko Nalukolongo ne Mayanja. Government negana okuwayo ssente z'okusasula abantu ebbali nenga ssente weeziri ezizimba emyala. Ne tulwana tuteekemu Nakivu wapi? Kati government yennyini etumye ensimbi okuzimba emyala yegamba nti eweereza hamu ajje nga omununuzi.
njagala okutegeeza bannayuganda be bawuddisa nti ham ayina kyagenda okukola awo basiigasiiga ekifaananyi batandise n'okutambula neewunyiza nnyo otandika otya hamu okuwa babuloga n'obawa pulaani bwe gyogamba nti gyogenda okuzimbawo nga tosobola giwa kitongole kuba mu KCCA teriimu era babuloga be baapuruvinga pulaani zaani za hamu naffe tugendere ku babuloga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe